Twagala tuwe ente zaffe ebintu by'okubuzaabuza abantu, twagala tumugunjule n'abalala bonna balabire yakwata ente za mama Nabbanja n'azitwala n'azitunda ente 2, emu n'agamba nti zakoze eki yafudde zonna zaali z'amawoko, naye tulina omugunjula ategeere nti nno omuntu alina kweyisa bw'ati mu bantu abafa aba bulijjo. Naye nga nze ente nali nziraba mu ttawuni ng'oli ono omwana ono azirunda nga nnene, ziri zaali nnene ekyamazima kuba nabali ab'omukyalo bazirabako nga bazitutteyo zirundirayo era nabo bakugamba gali agati nga gannene. Mba muddiza ente ezo kuba banaye nammwe ne bwe muba mmwe kuzirya ente. Mu tawuni muno kiri mu bumenyi bw'amateeka ate n'ebisolo bino okubitunda nga togoberedde amateeka ekyo nakyo kiri bumenyi bw'amateeka. So byombi ebibiri mbivumirira nze nga RDC mu district nvumirira okulundira ebisolo mu tawuni muno ate nvumirira n'abakulembeze abakwata ebisolo bino nga tibawadde bannannyini a fair hearing. So both parties bateekwa okuba responsive eri amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.